It's Taweelah Radio and TV where facts count. Oli ku Taweelah Radio Taweelah TV Johnson Sengendo ngazemba buuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukola. Olunaku olwaleero mbaleetedde omuntu omukukunavu wano e Dubai. Tuli Dubai essaawa zino ku kifo kye bayita Mpombo African Restaurant. Ndine manager oba CEO w'ekifo kino ate era nga mukulembeze mu kisinde kya NUP. Tulina ebigambo bye tugenda okubiranga twogerako olunaku luno olwaleero okutangaza mmwe n'Abannayuganda abali eyo abawangalira mu UAE ne Emirates ez'enjawulo okumanya buki ebigenda mu maaso mu kisinde kya NUP. Era agenda kubabuuzaako oluvannyuma tutandike pulogulaamu ey'olunaku luno olwaleero anti mbatuusaako abakulembeze bonna abatwala Abannayuganda wano mu UAE mu bifo eby'enjawulo. Sebo nsaba obuze kubatuuliriza. Abatuuliriza mwenna nsanyuse nnyo okubeera nammwe olunaku lwaleero. Amanya n'eddoboozi bampita Hassan Segawa oba Hassan the Rocks nga yenze omu ku bamaneja oba ku bannannyini b'ekifo kino kye tutuddemu olwaleero Mpombo African Restaurant era nga nze chairman wa NUP ne People Power mu UAE yonna oba gye bayita UAE chapter. So ndi wa mukisa nnyo okuba nti nfunye omukisa olwaleero okubeerako ku Taweelah TV ne Taweelah Radio okubeera nga njogerako nammwe gye muli mwenna abawuliriza era abatulaba. Kati mukulu Hassan the Rocks nsaba tutandike mpola mpola. Njawulo ki eri wakati wa coordinator ne chairman executive mu People Power? Njawulo eriwo wakati wa coordinator ne executive. Coordinator yalondebwa mukulembeze yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwe amala omulonda kati ate coordinator ne nakolagana nabo beyasobola okukolagana nabo ng'alondeddwa okubeera nga bateekawo olukiiko oluyitibwa executive era nga nze ndukulira nze chairman w'olukiiko olwo. Kati nze nkulira executive, nze chairman wa executive. Kati ye coordinator asigalawo awo nga yali ahead of us, yatuli waggulu, yali waggulu wa executive naye ng'ate ffe nga executive ffe tutuula ne tusalawo bye twatusazeewo nga executive ne tubimutegeeza nti tutudde ne tusalawo bwe tuti then ye confirminga ensonga n'etambula. Kati bano bokola nabo abo ani yabalonda? Benkola nabo era alina kuba coordinator ng'akolaganye ne banne. Kati okugeza nti omukulembeze we yali alonda ye appointings nti nonze gundi okubeera coordinator wa UAE. Amalo gamutuukako ye asoka natula mu bantu bulijjo babadde nabo mu struggle nga si mukulembeze. Kana amanya nti mbantu babadde nabo mu struggle nga tutambuza ensonga eno bwendaba Hassani nendaba Wasa Patrick nendaba Kamoga Kenneth nendaba Guni nti bwembayita ne tutuula tusobola okwerondamu ki akakiiko obukulembeze. Kati bwamala bayita ne batuula mu batudde baga kati tusookere kwani tusooke tulonde chairman ne betulamu abaloga nti chairman ffe tulonze gundi ne bamukanyako nti tugende n'oyo. Kati ani addako nti tulonde omuwanika nti tulonza nti Wasa Patrick era ne bagamba nti mukkiriza nti tugende n'oyo. Kati bamala okulonda executive neggwayo then kati executive yetandika ate okutandika okulonda abaki abalala ba representative Emirates ez'enjawulo kubanga bw'ova ku executive waliwo official committee. Kati official committee yebeerako ba representatives abakulembeze aba Emirates ez'enjawulo. Difenga executive tulonda bano ba representatives nitumanya tufunye representative we Saudi, tumanya tutaddeyo Kamoga ani Lubega Kenneth, nitumanya tufunye representative wa Abu Dhabi, tumanya tutaddeyo Musa Nyenje, nitulondo wa Rasul Kaima, nitulondo wa Ajumani, nitulonda kati tumalo kulonda wa Dubai, tumalo balonda abo. Kati ate nabo ba representative abo nabate ne balonda olukiiko obwabwe bwe bagenda okukulembera nabo nti betulonda representative we Dubai nti Muhammad gwe tulonze oba Kaule Junior the second nga nabo baga nti kakati naffe tulonda olukiiko olwaffe. Kati nga nabo balonda olukiiko olwabwe ye lwakulira nga representative nga beerondera omwaniko waabwe nga beerondera secretary owaabwe nga beerondera akulira abakyalo owaabwe nga beerondera akulira abavubuka owaabwe bwe batyo oba okitegeera. Kati obukiiko bulinga bwe butyo bujja bukola amatabi nti ojja wano nti ono coordinator wano nojja kwene box eddako ya executive box eddako negaziwa mukko yaba representative. Kati ano nemala nayo negaziira ddala nekola emirandira.
mpaka ku muntu wansi asembayo netukana okuba nti nabo benyini ba representative batandika okulonda ebitundu nti bwe mbandi we Dubai nangi representative we Dubai nalonda omukulembeze akulembeze ekitundu ky'eddeira ngo wa Dubai yonna namanya nti eddeira tie nayo mukulembeze yani tie Ziptex namanya nti Ariga nyinayo mukulembeze yani nti ejjuko namanya nti Hamuria nyinayo mukulembeze yani nti ya basi obo kitegeera kitegeeza nti ku buli kitundu tuteeka ko omukulembeze ebyo bata structure kati bwaba alina byetaago information efa mu ddeira omukulembeze wa ddeira yajiwa representative nagireeta ku executive negitinge coordinator bweba yakutuka wa mukulembeze then coordinator nagisindika wa president. Structure nungi kakati twagala tutandikire ku bakulembeze bana aba waggulu bokola nabo executive kotuula amanya gaabwe bebaani era ne position zaabwe. Kati executive kwentuula nze chairman nyinako vice chairman nze chairman nze Hassan de Rocks then chairman vice chairman bamwita Lubega Kenneth vice wange omuwanika bamwita Waswa Patrick then omuwandiisi Saabawandiisi secretary general oyo bamwita Tamimu Ibrahim Kagwa ne kubeerako omwogezi ngabo wala bajoero Senyonyi naffe tulina omwogezi waffe bamwita David Sali Sewankambo ne tubeerako akulira abakyala bamwita esaawa eno bali babiri tunawo Madam Jamila Namutamba ne Madam Karo obo kitegeera then ne tubeera n'owabavubuka bamwita Haruna Kiremye obo kitegeera ni wabavuka kitegeeza nti buli muntu yenna aba amaze okukola ki aba akiikiriddwa ku executive aba akiikiriddwa kati eyo executive yaffe bwetyo ekola ki bwetyo bwetambula kuliko ne mukyala Fosca naye kwali ku executive era aliko nga ayambako kubigwa bitalaze mu mbeera efaanana bwetyo so kati eyo executive yaffe bwetyo bweyimiridde. Bane tuline mukulu Hassan Darox nga chairperson wa executive ya National Unity Platform wano mu UAE tugenda kubeera nga tuwayaamu waliwo ebigenda mu maaso waliwo ebimu ng'okusoomozebwa agenda kubeera nga atunnyonnyolako ebimu ku byo ebisangibwa wano mu UAE gwali eyo yenna ali mu UAE n'ali mu kifo kyonna obeere ng'otegeera kati muganda we njagala waliwo embeera eriwo essaawa ze tugenda kwogera ku bigambo bino waliwo activities emutegeka ate waliwo n'ebintu bye twandyagadde okumanya oba oli awo abambali eyo baba tebamanyi abakulembeze baabwe n'essaawa zino nkufunye byonna bina tugenda kubeera nga tubyogerako. Waliwo abakulembeze ge betuwulira ate abalala nga nabo ba NUP ddala mu Dubai timu ebagita timu no stress eyo gimanyi timu yammwe team no stress njiwulira omanyi ekigambo bukulembeze kirimu okusomozebwa kungi nnyo. Ekyokubiri nti buli kintu kyonna bwe kibeera ekirungi abakyettanira baba bangi oli ne baba ng'ayagala kukola linnya asobola okulireetinga ku kigambo ekyo abantu basobole omutegeera nga bolaba olwaleero teriyo muntu ayinza kukola kivvulu oba mukolo gwonna ne gunyuma abantu ne trendinga ku social media nga tayogedde ku Bobi Wine bw'okola omukolo gwonna ne mutaba mulinnya Bobi Wine social media tegusobola kutambula tegutrendinga naye at least mwogereko ng'omuvuma abantu bajja kiwa amatu oba mwogereko ng'omuwaana abantu bajja kiwa amatu kati abantu abatandikawo team no stress twali nabo mugundi mu group eza WhatsApp nga tukolera nabo emirimu era abamu mu bo bali ba mobilizinga abaana ku ground naye wajja wabeerawo obutakkaanya obwajja wakati mu group just WhatsApp group wewava obutakkaanya kati nga abamu kwabo abakyala abo nga balinamu embeera kugamba ey'okukakkanya abakulembeze bakozesanga nnyo olulimi olukakkanya oba oli awo n'okutyoboola abakulembeze mu njogera yaabwe ne mu gundi zaabwe mu conversation zaabwe zababangamu ku WhatsApp group kati abamu ku badimini abakola WhatsApp group ezo ne bagamba kabasooke babajjemu
boogere nabo mu ngeri yobabuulira nti bannange olulimi lw'omukozesa olukakkanya abakulembeze n'okubatyobola si lulungi. Omuntu osobola okuba nga kyoyogera kituufu naye engeri gy'okyogeramu neeremesa abantu okukitegeera nti kituufu olw'engeri gy'okyogeramu. Bayinza okuba nga balina ensonga zaabwe nga ntuufu naye engeri gye baderivalingangamu message y'ensonga zaabwe teyali nnungi etaasobozesa abantu kutegeera nsonga zaabwe. So nga ate singa baali baderivalinze bulungi ensonga zaabwe abantu baali zitegedde era ne bazikolako. Naye bwekyagaana baba bajjaamu mu kwagala okusooka obbabuulirira n'obbakkakkanya bamale babazzeemu ne bakola ki ne bagenda bugenzi ne bagendera ddala. Era bwe bagenda ne bakola omulimu gwabwe ne bamobilizinga bannaabwe ne bakolawo ttiimu yaabwe egyo bataani ttiimu no stress. Naye nga ya NUP bava mu WhatsApp group naye tebava mu kibiina. Kugamba mu kisinde kino ekiriwo ekya NUP mubali organizinga webali bawagizi ba NUP kubanga tebavangayo ne balangira nti NUP tugikoze eki tugivuddemu wabula bava ovi mu group zaffe za WhatsApp then ne bava ne ku ntambula yaffe gye tutambuzaamu programu zaffe nga UAE chapter bo ne beeterawo entambuza eyaabwe gye banaatambulamu nga bo. Ekitegeeza abantu abo omanye omuntu bagamba eva ku mugendo efuuka kaasa kati abantu ebikolebwa mu biri organizing nti okay kuba kati nawuliddeyo balina boat cruise gye bategeka ate waliwo ne boat cruise gye mutegeka desert safari desert safari kati byonna biri organizing ebyo nga gwe omukulembeze fe bye bakola tebitukwatako. Nkuga nti bayawukana ku ntambula zaffe ze tutambuzamu emirimu gyaffe ne programu zaffe kwe tutambulira ffe nga aba chapter bo ne beeterawo entambuza eyaabwe gye batambuzaamu obulamu bwabwe ne programu ezaabwe mwe bakolera ki ebintu byabwe. So ffe ekyo bye bakola tetuli paati ku byo nga emabegakawo bateekako boat cruise era nti ffe tetwagiriimu ng'aba chapter yali yaabwe nga bo ttiimu yaabwe oba kitegeera nti yali yaabwe nga bo ttiimu yaabwe era ebikoleddwa mweyo ttiimu yaabwe byekoze biba byabwe. Obulungi obubirimu bwabwe n'obuzibu obubirimu oba obubi obulabiddwamu nga bukoleddwa era babuki biba byabwe. Ffe tetuli paati kuki ku results z'ebyo bye bakola tetuli paati. Eyo ndowooza tuyinza obutagendayo nnyo essaawa zino nandyagadde tubeere nga twogera nnyo ku bigenda mu maaso naye kansembeyo kano desert kansembeyo kano ku nsonga eyo nga tugiwunzi kuba oli awo olunaku lulala ndikusinkana onnyonnyole mu butuufu bwakyo. Abantu abo ekyabaawula ng'oggyeko bajja mu gurupu nga gwe chairman wagezaho kulaba ng'obakomyawo bwe baba bajja mu gurupu jjukira nagaye nti tulina ba representative abali wansi wa executive nti bana abantu bali mu Dubai tulinamu representative baffe mu Dubai ng'omukulu Muhammadi Matovu n'omukulu Ismaili Kalule Junior the second. Waliwo akulira ba representative abo bamuyita Martin Kigundu akulira ba representative yennyini nga tatumye ba representative be bakulira yafaayo okulondoola abantu abo n'ogezaako kola ki okwogera nabo balabe ng'ensonga bazitereza bakole ki badde. Era bw'oliba ofunye omukisa n'omusisinkanako Martin Kigundu agenda kunyonyola nti bweyayogera nabo kyali kitya engeri gye bamuddamu teyali nnungi era still agenda mu kwogera nabo era baasigala nga kyebaaliko ekyabagisa mu WhatsApp group ekyokwesa olulimi olutali lulungi era nga still kye bakyaliko ne babeera nga bakyali awo naye nga tubeetaaga kubanga ffena tuli ba National Unity Platform tukyabeetaaga era tugezezaako n'okusindikayo bannaffe abalala bakulembeza abalanga ba representative era basigale nga boogera nabo naye ng'era olulimi balemererwa okubaako kye batuukako oba okubaako kye bakkaanyaako then ne babeera nga bakyali awo mu mbeera efaananako bwetyo.
Okay, okyamazibwa nga gwe chairperson wa executive bintu bingi nnyo by'olina okubeera ng'olungamya sande agadde genda kuba kati group eyo njagudde mu Dubai ate ne Abu Dhabi waliyo neyo katuleme kugendayo katusitikinge ku nsonga eya desert safari nga tunagenda ku nsonga ya desert safari kyenjagala abatuuliza bamanye gurupu ezoolya nti eno gurupu katimu kasuka ani timu no stress ne olya nti endala eri Abu Dhabi bayate bagiyita batya simanyi bajita nenga waliyo ne group ekola ki eriyo era nayo ino abagikulira n'akakiiko kaayo abantu abo ebbanga lye bamala nga tuli ku mulamwa gwe gumu ng'ekigendera kyaffe kiri kimu kyakuleeta nkyukakyuka mu ggwanga lya Uganda tuba tetubalinaako obuzibu yonna gye bali bwe bawulira nti gye bawulirira emirembe era nga basobola okutuukiriza obuweereza bwabwe eri people power ne NUP nga tuli ku mulamwa gwe gumu eno gundi eringa njovu naye tubombeera nga muri ku mulamwa gwe gumu kiki ekibaleetera okwawulamu kubanga waliwo kati nze ndimukkiriza mu Bayibuli wali baga nti bombeera mugenda okulwana olutalo bwe mulumaganira mu kkubo olutalo luba lubalemye kati ng'ensonga ng'eyo ey'okulaba nti Dubai waliyo ate side endala Abu Dhabi waliyo ensonga eyo ndowooza yeetaaga okulivayizingamu ensonga eyo yeetaaga okutereeza okwawukana kuno n'abooluganda be muzaala mu ndeemu musobola okufuna obutakwatagana naye tekitegeeza nti temukyali baaluganda ekyokuba nga nze nyina muto wange oba baganda bange ne tufunamu obutakkaanya musobola okwawukana mu nkola y'emirimu oba okitegeera tubadde tukola wamu ne muganda wange oba ne muto wange oba mukulu wange ne tufunamu obutakkaanya mu bizinesi oba mu mirimu ne twawukana n'agenda eri n'akola bizinesi eyiye nange neesiga mu bizinesi eyange tekitegeeza nti tetukyali baaluganda era tugamba nti ensonga ya waka tusisinkane waka ffenna mu lujja olu lumu kati olaba kagereze kino Bayibuli ogiraba oyinza osanga eddiini nga ziringa 4 oba 5 naye nga zonna zigamba egi nga gye basoma era nga bonna bagaba bagobera omwani Kristo si bwe kiri obuzibu obuva singa abantu bano batandika okulwanagana nga balwanira Kristo si wammwe waffe oba okitegeera ne balina balwana nammwe si wammwe nammwe waffe ne wabalukawo olutalo bwe buzibu naye singa buli omu asigala akkiriza Kristo nga bwamutegeera oba okitegeera n'atalwanagana n'oli kitegeeza nti obulamu busobola okutambula era kati olaba abakatoliki we bali abakristaayo we bali abaseveniside we bali abaprotestanti we bali naye bonna basoma ekitabo kitya ojja sanga basoma ekitabo kimu Bayibuli kati naffe wano ojja sanga nti bano batiimu no stress bano ba Abu Dhabi bano ba UAE chapter si kirungi okubanga mwawukanye naye ebbanga bwe mumalanga mwenna muli ku mulamwa gwe gumu awo siraba tewali nnyo obuzibu naye obuzibu obuli kwe kutandika okulwanagana mwekka nti ate bano ba NUP balwanyisa ba NUP ekyo kye kisinga okubeera ekibi naye wali okinoonyerezaako nti nno mulimu nga ddala bonna ba NUP naye ate nga batandika okwekonjera nti oyo atulimu naye si wa NUP ensonga eyo bagamba yereetera abantu bano okwawukana omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba bw'ati nti oyo yenna akola obutaweera okulaba nti tutuuka ku kigendo kyaffe ekyokukyusa obukulembeze bwa Uganda ne bw'abanga si wa NUP abamunnaffe otomuula nga akyogera oyo yenna ali waali ng'akola obutaweera okulaba nti tutuuka ku kigendo kyaffe ekyonkyukakyuka ekyokukyusa obukulembeze mu ggwanga lya Uganda ne bw'abanga wa NRM Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba abamunnaffe era okulaga ekyo yagendako waliwo gye yagendayo mu campaign n'asonga mu NRM bamuwa akalulu mutabani w'omugenzi Francis Ayume naga nti oyo wadde wa NRM naye ebigambo bye ebigendererwa bye byakukyusa gavumenti okitegeera naga nti musembye mumuwa akalulu n'agamba bw'ati oyo yenna akola obutaweera okulaba nti alemesa enkyukakyuka okubeerawo ne bw'abanga wa NUP otaba munnaffe
Kuzembulungi. Ozembulungi bana ndine chairman executive omukulu Hassan Darok nga tuli mu kwogeramu naddala mwe n'abadde tebamumanyi abadde bagala okumumanya n'okumanya biki ebigenda mu maaso wano mu kisinde kya People Power. Katugende mu maaso nga tugenda ku mwina activities ezitegekebwa omwaka guno. Twagala otubuleko mu nsengeka yaazo. Activity egenda okusooka egenda okuddako n'oba okulyawo okumalira ddala omwaka. Activity eriwo kati egenda okusooka gye tuli mu kukolako essaawa eno ya desert safari ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu. Tulina desert safari era nga tugituumye Kunga desert safari UAE chapter. Eya activity gye tulinayo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 ogw'omusanvu nga ffenna tugenda kusisinkana ku Union Metro Station. Ebisale zijja kubeera ddira mu 10 zokka buli muntu zagenda okusasula. Essaawa zirina kuba 7 ez'emisana. 7 nga tuli kudya ku Union oba tuse ku Union. 7 nga ffenna tuse ku Union 7. Desert safari eno erimu ekyenjawulo ku za bulijjo zetutegeka. Kuba tutegeka bulijjo emikolo gye tutegeka nga gyaffe ng'abakulembeze abali mu UAE. Ne ku luno twasazeewo tuleeteeko ku bakulembeze baffe abamu abali ku secretariat era ne tubeera nga twayise omukulu Francis Zaake Butebi okujja abeerewo ng'omugenyi waffe omukulu ku lunaku olwo ku desert safari yaffe eyo. Era mbakubiza bwenna buli awulira nti ayina omutima gwa struggle, ayagaliza struggle yaffe ogenda mu maaso, ayagaliza eggwanga lyaffe okujjamu emirembe n'enkyukakyuka, ajja abeereko mu desert safari eyo era afune n'omukisa oguwulizako ku Zaake ng'ayogerako gye bali. Zaake n'abatamumanyi oyo nno ye minisita w'abavubuka mu Uganda yonna mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo ye minisita w'abavubuka yakulira abavubuka tigwe tusitudde. Yes, musajja w'amaanyi era okimanyi nti yali ku commission ya gundi eya parliament bano gye bagamba bagimugobamu neffe gwe twasindika gwe tumanyi yaliyo. So kati musajja munene. Ekyokubiri nti mu bantu abakyasinze okutulugunyizibwa olwa NUP ne People Power mu Uganda tosobola kumenya asooka nozaako wakubiri nga si Zaake. Yakakasima tukokufa emirundi 4. Ogwasooka wali gwa mu parliament togikwatako. Jeno Katumba Malalo yamukuba ekikonde kye bamulongosezaamu India. Jeno Katumba wamale yamukuba ekikonde. Yes. Video gyeziri buli kimu kyonna kiri ku record. Omulundi ogwaddako baali bamutidde mu Arua ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamale bamuleete bamusuule ku ddwaliro wa Erubaga. Omulundi ogwokusatu yali agaba mmere mu COVID ne bamukuba bubi nnyo bamale bamuleete mu kooti. Omulamuzi amugwege nti ono tasaana kubeera mu kooti asaana kubeera mu ddwaliro oba olujjukiro olwo. Omulundi ogusembyeyo nga basibidde president ewaka ng'okulonda kuwedde Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda yamutwale ku byokulya n'okumulabako ne bamukubira ekasangati katono bamutte. Ojjukira nti abadde yalinga atambulira ku byuma atambuza ebigatto by'ebyuma paka lwe bamulongosa n'atereera. Kati omuntu afaanaganako bw'atyo ategeeza kinene nnyo gye tuli nga ffe abali mu struggle. Era bw'owulira nti Zaake ajja nkubiriza buli apopa wena tewali sigaddeyo butajja kulaba ku musajja oyo. Emu ku mpologoma ze tulina. Kakati otubudde ebigenda okubaayo waliyo activities endala omuntu zayinza okugamba nti tugenda kulaba ku Honorable Zaake ate waliwo n'ekintu ekirala kyayinza okubeera nga yeesunga. Tugenda kulaba ku Honorable Zaake ekyo ekisooka. Ekyokubiri olina okwesunga okulaba bigambo byo byagenda okwogera gye tuli. Ekyokusatu nti ebiri mu desert safari ebisanyusa biyitirivu ebiriyo okulya kunywa kutuvuga mu mmotoka kuvuga mbalaasi okuvuga bino bipikipiki eby'omusenyu amazina gonna ag'ebika ebyenjawulo ag'Abawarabu ag'Abayindi byonna biri kwezo ddira mu 10 omuntu zagenda okusasula. Batutwala batujja ku Union ne batutwala era ne batuzza ku Union ne batujje kuddira mu 10 eki byonna biri okwo. Kati ate waliwo posta gye nalaba endala nayo ng'ate eranga ddira mu 7 ate nga naye egamba desert safari ate nga nayo ya NUP. Ensonga eyo gyogerako? Ensonga eyo yeri gye nkugambye nti buli ali waali ng'akola ekisoboka kyonna okulemesa enteekateeka ezitwala struggle yaffe mu maaso kweganga akereya enteekateeka z'okukyusa obukulembeze bwaffe mu Uganda ne bwaba wa NUP taba munnaffe.
tosobola kubanga oli wa NUP n'owulira nti UAE chapter etegese desert safari ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu ensinkano ya union dira mu 10 buli muntu ne omugenyi omukulu ajja omutegedde ng'oli wa NUP ng'otegera Zaake yani mu NUP ndiye mugenyi mukulu azze ayi nayo noga nti nange ntaddewo desert safari mu lunaku olwo era mu kifo ekyo kudira mu nsanvu olemese eyabano abalese n'omukulu omuku bakulu aba people power abafe ati abategesa abo bobo mbamanyi obo support tetubamanyi naffe tulabire tulabala post zitambula tetubamanyi era nze nyongero gamba aba popo nti desert safari eriyo eri official emanyikiddwa mu bukulembeze oba people power mu UAE yonna yanga nga 2 ogw'omusanvu yeriko omugenyi omukulu Zaake era yaddira mu 10 kubuli anakola ki kubuli anagenda eyeddira mu ensanvu bali just yali gundi enaku zino ndoza bakita diversion. It was like a diversion, ku diverting abantu na kuba confusing oli awuli nti ate bano bagamba 10 ate bano bagamba 7 nenge kyamazima teriyo desert safari ndala ku olwo eri age yaddira mu 10 yenna jana gamba nti waliyo desert safari yaddira mu 7 manya nti oyo yomu kubakulembeza fe bagamba nti akereya enkyuka nga wadde wa NUP taba munnaffe. Okay. Yes, kakati nsaba ko omuntu oyo nga agenda ku desert safari waliwo tiketi ezikubiddwa era wezibanga weziri abantu nga Abu Dhabi basasulawa aba Dubai basasulawa aba Sharjah basasulawa tiketi zakubibwa weziri abagala okufuna tiketi buli omugenda eri omukulembeze w'ekitundu mwoli representative wo abali e Dubai mugende mulabe Muhammad Matovu ye representative wamwe mulabe ne Karole Junior Idris Karole Junior the second era ne yomu kwa kulembeze bamwe abali Sharjah munonye Kamoga Lubega Kenneth simanyi wache nyali ya Lubega ne Kamoga bozi bana bangabi Lubega Kenneth ne tusubira mubanonye mbalabe deni Abu Dhabi mugende mulabe Musa Nyenje birenga naye abakola ki abawa tiketi kati abasigadde bobanga obuliddwa kwabo bonabo obuliddwa jamu ku Mpombo restaurant osobola okufuna tiketi kati ku tiketi ezo kati nga omuntu ali e Dubai ali Abu Dhabi ku tiketi kwe kuline transport agenda mutuza ku union fe otuvunanyizibwako kukujja ku union kukutwala mu desert safari na kukukomya ku union ekikumi kyo kitandikira okuva gyobeera awo sife tukuvunanyizibwako kubanga otwate tunamanya nti ojja wafuba ojja mu desert oba ogenda kuchakala bibyo kati fo tukuvunanyizibwako wano kuva ku union oba ovudde Sharjah nolinya basi yo ne kujja Sharjah mpaka wano dira muzo 5 ezo zizo gozi sasulira fe okujja ku union okwongerayo nokuza ku union kye 10 ekyo tukola ki nebyo kulya biri okwo nebyo okunywa eri mu desert je tugenda okulira n'okunywera. Okay banna indozo mukulu muwulidde byonna bibabuulidde mukolo genda kubena kuzomwezi nga 2 desert safari ensisinkano ya ku union sameka sawa musanvu zenyini buli anagenda ino kubanga atuseewo. Yes. Okay bwete wetugenda okubera nga tumaliriza Johnson yayinza okubanga wano Mpombo nga tafunye budde bujjawo nga olunaku olwajja okubeera off kati ate nga ayinza okalu yokusooka okujja ku Luwombo oba ogenda okunonya representative afune tiketi tukugamba nti jangu ku union tiketi ojja gifunira awo bw'atasobodde gifunira eno gye ziri jangu ku union kwolwo n'ekikumi kyo tiketi yo tugikuwerawo ku union basi olinye basi tugende. Okay era mu program yemu ogwo omukolo gumu tugumaze waliwo omukolo omulala nagwo gutubuulireko nagwo tumanye nti abantu bagwetegekera guno omukolo bwe guggwa ogwa desert safari tulinayo omukolo omulala gwe twategese ng'ogw'okujjukira abazira baffe mu struggle yaffe omuli ba Franka Senteza omuli ba Yasini Kawuma omuli ba Lita Nabukenya omuli ba Dani Cheyune omuli ba banji abaana abafudde ku lwaki ba Yasini Sekamo ba Hakimu Sekamo bona abafudde mu struggle yaffe eno gye tukyalimu bwana ffe tumanye nyizo okubeera nze oba omulala kati twateekawo olunaku olw'okubeera nga tujjukirako abazira baffe abo lwe lunaku olwa 13 ogw'omunaana lwe baali basse omukulembeze waffe wa Mwaruwa kubanga kwolwo kekalinga
liringanga bolaba nti bamuyita yani ono yali minister wa security tumwine gubaga nti yasooka okuba essasi yasooka okufulumya essasi eryaggulawo olutalo olwa NRA olwayita NRM mu buyinza kale naffe egundi Sagaza Arua lyessasi eryasooka okuvuga eryatandika struggle eno gye tulimu olwaleero kati eyafa ku olwo Yasini Kawuma twasewo abagenyi abakulu betugenda okuleeta abajja okubeerawo era okuva ku secretariat betujja okubanjulira gye bujjakaawo mugwa munana nga 13 so kati ku desert safari kwennyini kwe tujja okwanjulira ate bagenyi kibe tuzzaako mugwa munana nga 13 insha Allah kati omukolo egyo mo ekifumo amaze okitegeka ogigenda okubeera ejja emipiira era gigenda kubeerawo ebyo byonna tujja program yonna tujja giba mu desert oyagala okumanya ebyo byonna jangu mu desert era bibanjulira banendooza omukulu mumuwuli ensonga zonna nga bwazoogerako twagala okubebaza mmwe mwenna abagoberezi baffe era omukulu ono gwe mbaleetedde ebibuuzo ebimu omulundi omulala nja musisinkanako ate ayongere okusima buli kimu mu mwenna abalina ebibuuzo bye mwebuuza nga muli eyo naye ate mujjukire ne Taweelah TV ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana mujje ku boat cruise egenda kubeera mu kibuga ekya Abu Dhabi awo ku Marina kuddira mu 10 nga twagala kwezza bujja olw'ebizibu bye twafuna nga Taweelah TV tutegesa abakulembeze bonna tugenda ffe bayita bonna abakulembeze bajje babeerewo buli mukulembeze wenna ow'omu UAE agenda kubeerawo abeereko ekigambo kyayogerako eri abantu baabwe egenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogenda kubeera gwa 8 entrance egenda kubeera kuddira mu 12 ate gobeera nga osasula before 12 obeera wakusasulira ku mulyango ddira mu 15 emmeeza yaddira mu 5 mujje mubeerewo tunyumirwe ebyokulya n'ebyokunywa byonna bigenda kubeerawo kati muganda njagala oyo akalowoozo akasembayo nga gwe chairperson wa executive akalowoozo ak'enjawulo omuntu oba oliawo kayandibadde nga kajja kubeera nga kamugasa kuki akalowoozo ke kano mu struggle eno abantu mulimu okweruma oyinza okwogerayo akalowoozo ako akoyinza okuwa abantu abeerumira mu struggle okwerumaaluma okufunye oyinza otuwayo akalowoozo nga kokatagana ku events ezigenda okubeerawo ekisooka nti ensonga y'okwerumaaluma eno ekyo tukizudde nti buli awabeera abantu abangi baawukanya endowooza oba okitegeera kati ate bwe kituuka ku bantu nga ffenna tuli mu NUP ne tufunamu obutakkaanya wakati waffe ng'abantu mbadde nsaba nnyo obutakkaanya obwo buleme kgenda mu kibiina oba ntegeerekese nti nze Hassan saawa eno nze chairman wa NUP nenzija nfunamu obutakkaanya ne saabawandiisi wa NUP naye ng'obutakkaanya si bwa mu kibiina bwanze ng'omuntu nze noono tugeze nti mukulu Kagwa Tamimu alina kyankoze ne kinyiiza nga nze Hassan nsaba nnyo okunyiiga kwange naye kusigale wabbali eno muffe abantu wakati wange naye tuleme kuleeta wano nti bwe mba nanyiize ne Kagwa nenzira ne meeting za UAE nti Kagwa wabali kachiko ka UAE ate nga yankoze kino sijja nabibeeramu oyo Hassan baba yankoze kino ng'ate nze mwogezi wa NUP kati nganze David Saisa wanka mbona fuye butakanya ne Hassan ne bigundi bivuddemu UA chapter njivuddemu naye ng'ekikujjamu si kibiina kya NUP kyekikunyiiziza wabula onyiigaganye na muntu era ojagenda okwesanga nti wano mu UAE ebitutabula oyinza okulaba nti ab'ebiganda ebibatabula ssente nti gavumenti ejja nebayingiramu nebaako bewadde ssente okubajja ku mulamwa naye ate wane waffe ekyo twebaza Katonda kibadde tekinnajja abantu wano oba bona obubinja bweyawulayawula issues zibeera wakati wa muntu na muntu tuyinza gamba nti bano bayawukana ku bano olwokuba babawa ssente tekiriyo ndi tiimu no stress waliwo bagiwa ssente eyawukane ku chapter byali byakwerumalwa ku gurupu za WhatsApp ne babijja byava ku gurupu ya WhatsApp byayingira ne bidda mu politics kakana batandise ekibiina ekyabwe ojja kunonya ne bana aba Abu Dhabi
ng'ekyabawula era ojja kusanga nti yali Patricia oba ne Mukulu Keya oba ne Sala Kiyengo oba ne Hawa Nasuna ne bafunamu obutakanya ng'abantu ne babako byebatakkanyizaako obusungu ne babujja ku bantu ne babuleeta ate muki ne babuleeta mu kibiina ezinja kukala ne zijja bwe zityo so kati nze kyensaba abantu tetujja kulekayo kunyiigagana na bannaffe naye bwe tunyiigagana ne bannaffe olw'okuba nti tuli mu kibiina kimu okunyiiga kwaffe oba entalo zaffe zisigale wakati waffe bantu babiri abanyiize tetuziteekamu bino byakwagala nti mumpagirireko kuba oli ayagala nti bwenkunyiiza oyagala ne bannaffe be tubadde tukolera wamu nabo banyiigire onkyaye ate oyagala ne bali abalala batategedde bitabudde nabo bakole ki bakukyayireko ompalanirako kati ompalanirako yaleese obwo binja singa bafuga ebibatabudde byabwe ng'abantu ne bisigala mu bonti nze nanyiize ne Taweelah tetukolagana tujje mu meeting betuka mu meeting tubonge tutesa ekiteeso kyoleese wadde nayombye naawe sikigaana sikiremesa olwoba twafunye obutakkaanya ntugenda okulemesa ekiteeso kyoleese ate nga kigasa pate kitwala ensonga yaffe mu maaso naye akireese yaani nti oyo Hassan yakireese nga nti naye oyo Hassan oyo nedda omusajja oyo yankola bubi yampisa bubi bwati ne bwati n'ekiteeso sijja kukikkiriza n'otakoma gwe kukigaana n'okunga n'abalala bagaana ekiteeso Hassan kyakoze eki kyaleese wadde nga kitwala struggle mu maaso nze ekirowoozo kyange abakulembeze ne betukulembera bwe tubanga tuli ku mulamwa gwa kubeera nti tutuuka ku kyetwetaaga okutuukako okutereeza eggwanga lyaffe bwe tufuna obutakkaanya ng'abantu busigale wakati wabo ababufunye tetubuleeta mu pate nakutuuka buleeta mu meeting nti ono bwaleeta ekiteeso n'ekyo kigasa okigaane kubanga tomwagala akireese ebyo tubikomye bwe tutabikomye obuzibu tukyafuna bungi kati mukulu Hassan onsonga eyo nga tumaliriza njagala otegeeze ku bantu kubanga nze ndi wa media tukola tuweereza buli twagala abantu batokeko amawulire gaabwe wonna we gali ffe tulina tetuwagira kibiina kino twagala buli omu gwe ofuna amawulire agafa mu FDC FDC amanye ebifu kati nga bino bye tufunye wano FDC bagenda kutegeera ne ku mukolo bajja kujja abamu ab'NRM bajja kujja naye kati omuntu okuvaayo naga nti Taweelah Radio yagenze ku mukolo gwa NRM ne tusakirako amawulire tujjanira ikinge abantu akakajanja banayike muleeta nze ndiwo kubeera nga mbawa amawulire buli omu ategeera ekigenda mu maaso ekintu ekyo waliwo TV ze Uganda nkiraba nnyo nosanga TV emu nga pate emu yeweebwa platform nze kyo si kyendi buli platform njiwaki buli pate njiwa platform abantu bafune ki information ensonga eyo gyogerako ki ensonga eyo njogerako bwe nti singa munnamawulire atuuka gyagenze osaka amawulire n'awulirwako ng'akola statement evvoola oba erumba sayidi endala olw'okuba atudde n'abasayidi eno munnamawulire oyo aba akoze kikyamu aba avudde ku mulamwa era aba avudde ku mulimu gwe aba afuuse ng'omukozi akolera baliwa bano be yazze ku mukolo gwabwe naye bw'ojja ku mukolo gwabwe gwe n'oweereza bali be boogedde n'oweereza ensi bali ebikoleddwa bali tewaba buzibu kubanga bw'oba togenze eyo tunaabimanya tutya kati gwe wa Taweelah singa twagenda ku mukolo ogwo ogwakuviirako embete z'abantu kugamba nti bakwandilikinge baali bitegedde nti byabaddewo titwali bitegedde nti byaliwo naye watuyamba n'ogenda n'otusakira eggulire eryo n'olitera ku social media ne tuliraba nuliga nti bino bwe bityo byabadde bano bulijjo tusuubira nti baliwo okulwa bannayuganda si kituufu baliwo okulwa abantu bwe bati kuba nze nsuubira nti buli eyalaba eggulire eryo ng'alina amagezi agasengejja alina byafunamu waliwo bye tubadde tutumanyi nga twabitegeera ku olwo nitumanya nti bano bulijjo tumanyi bakolera wano naye ate bwe tulaba okusinza ku mukolo gwe babaddeko amazima gali nti bakolera kino oba bakolera kiri so kati munnamawulire mulungi nnyo okugenda osaka amawulire era kyovola nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye agamba ekintu kimu temunzijaako kamera oba kitegeera kuba yakimanyi nti kamera ejjayo bingi ekyokubiri security kamera security kyovola nti ye buli wadda kamera zirina okubeerawo ye security esooka ekyokubiri nti
abantu balina okumanya ekigenda mu maaso. Kati singa tewagendayo, imagine singa tewagendayo, ebyo twali bitegedde nti byabaddewo ne kyatuyamba tubitegeera tutula nti gundi yabaddeyo nti ne gundi yabaddeyo nti gwabadde mukolo ki tigwadde mukolo bwe guti ne bwe guti nti ababaddeko bo batunulira boti nga balinga aba family emu baba nti omuntu wabona wabannayuganda bonna kijja kityo okuba nti omukolo gwe ate guliko bantu ba side emu abayo wa Uganda oba wa regioni oba kitegeera nze nganze natunula ebifaananyi nembyetegeeza bulungi ndaba abantu abaliko n'amannya gaabwe nembamu kyenayigamu kyenategeera kuolwenga nti kino kiri bwekiti ne bwekiti so kati nze nkwebaza okugenda n'otujja guli eryo era n'olitulaga kirina kyatuyamba nnyo era nekituwa n'okwetereeza mu bintu ebimu oba ebirala netumanya nti wano genda mpola wano bobadde ogenda ku speed ku muntu ono mugendeko mpola gwe kyomusuubira office gyalimu takola mulimu gwa office eyo alina n'emirimu emirala gyakola ki gyakolera mu office eyo gendayo ng'okikola ki ng'okimanyi era gendayo ng'olimu egendereza kati essaawa eno nti omuntu yenna ne bwagenda kati nganze chairman wa NUP nengenda mu kifo abamu ku bakulu abo gye bakolera nesiisibwa bulungi manya oba kitegeera manya nti bano bannyimye kino olw'okuba ndi kino kuba nabalako mu kifo bwekiti so bw'oba tewandaga ggulira eryo nsigala neebuuza nti abasajja bano lwaki bankalubidde mu nsonga yange oba kitegeera naye kati kisobola okunnyamba naye nga nti gyendaze kibavudde bagaana okunkolera ku nsonga yange kubanga alina ogikolako akimanyi nti nze ndi wa NUP ate ye nyina gye namulaba ku mukolo ng'alaga nti ye gyakola ki gyagwa yesu akyaganya okukola ku nsonga yange kinnyamba okuva ino neekubira enduulu kati era ng'omukulembeze kansembyeyo kano emabega kawo nga tugenda mu kulonda abantu babakubiriza nnyo okufuna endagamuntu naye endagamuntu abantu bazisaba zijja wano mu UAE endagamuntu bwe zijja wano mu UAE abasinze okukuba abantu ogenda okwewandiisa ku ndagamuntu ba NUP ensonga eyo nga ggwe abantu ogyogerako ki baga nti okuwandiisa kuliwo okuwandiisa bintu birala ensonga eyo yinza ogyogerako kati oba anti tulaba kati nga ffe nga abakulembeze okukonfaminga ekintu nti ba NUP bye bakikoze alina kubanga either omwogezi waffe NUP mu UAE yeyavuddeyo n'alangira ensonga nti bannange temugenda ne mwewandiisa endagamuntu mulimu ebintu ebirala oba okitegeera kati wabanga si mwogezi waffe yavuddeyo n'akola statement eyo waliwo mu kakiiko kennyini kotwala yakyogerako aka executive kati kyogereko nga ggwe sijja kumenya mannya g'abantu nti ekyokwewandiisa bwano okufuna endagamuntu ekyokwewandiisa kirungi ekyokwera nga tufuna endagamuntu abo abatakola ki abatazirina naye lwakuba nti tulina kye twebuuza nga tonaba kufa ku ndagamuntu abaffe ensonga z'abatalina passport ozimaliriza kuba eno gye tuli passport kyekikulu osinga endagamuntu ffe tusaba basooke bafokasinge ku nsonga ya passport andi kati process eri nti omuntu information eri ku ndagamuntu gyowaayo ne bakuprocessingira passport omuntu nga toyina ndagamuntu ate kikubeera kizibu nnyo okufuna passport kati kibageza kukola nti omuntu asooka afuna endagamuntu then agenda okukozesa passport ng'alina endagamuntu kisobole okukola ki kisobole omwangwira ng'oggyeko ebyekwese mu ndaffe byetamanyi ng'okitute mweyembe perspective efaana bwetyo olaba nga kiki nga kyalibadde kituufu naye ekyokubiri nalabako obuvidiyo obutambula ng'abaagendayo bagamba tebafuna service olw'ensonga nti tosobola kuddira kitundu kirimu bantu bawera nga 5,000 n'obayita bajje ku nsonga eyo n'obawa ennaku mmeka 2 ekyokubiri nga tolina ekifo kyennyininyini kyolina tekikumala kuŋŋanyizawo bantu abo ekyokusatu toyina bakozi bamala kukola ku bungi bw'abantu abo ekyokuna n'enteekateeka gy'oteeseteese abantu bano bagenda okuŋŋaanira okusinza mu nsi eno gye tulimu omusana mungi ebbugumu litirivu tosobola kuyita abantu bajje batuule ebweru mu musana okuva ku makya mpaka olw'eggulo nga bali omusana gubakalirira
Nendowooza ekintu ng'ekyo nyinza okuba nga si protecting gundi naye kwaliko nnyo kikubaga temugendayo nze nateekayo gundi eyo naye ng'abantu abasinga temugendayo kati oba oli awo nabo baga tuteekeyo tulabe oba abantu banaakola ki oba banajja. yakikubye okutya okukola enteekateeka emala abantu abangi olwokuba NUP yakiganye oba omaze okonfaminga nti ya NUP. Anyway, tugenda kubeera nga tukomaawo omukulu ono nja kubeera mukomyawo mu bunyomero obulala abeeko ebimu byatangaaza era njagala kubimwebaza ssebo webale kututeerawo kifo kino ekya Mpombo African Restaurant abantu basinkana ne bafuna ekyokulya era ne kiwoomerwa nnyo. Kati omuntu yenna yandiagadde okutuuka wano ku Mpombo African Restaurant mulagirireko. Okusookera ddala sooka okwebaza bakasitoma baffe mwenna abawagira Mpombo African Restaurant kubanga fe ogwaffe twateekawo ekifo then bakasoma balina okiyimirizaawo. So kati nebaza bakasoma bonna abakoze ekisoboka kyonna okubeera nga batuwagira. Ekyokubiri Mpombo African Restaurant eno kifo kya bannayuganda era abazzeewo bakitegeera enkola yakyo ng'ovuddeko ku kyokulyawo buli emmere kiyambye nnyo ku nsonga nnyingi nnyo ku bannayuganda. Abantu abakola abalina enkiiko ez'enjawulo munnaffe ayagala mulwadde twagala musondera ssente meeting eneetulawa Mpombo African Restaurant free of charge. Munnaffe yafudde twagala kusonda ssente zakuzayo maiti meeting etulewa Mpombo African Restaurant bwereere tetusasuza muntu wadde n'ekikumi. Nyingi enkungaana ezitulano laba ne olukikola AUU abakulembeze bali mu AUU ebiseera ebisinga obungi enkungaana zaabwe zonna nga waliwo ekigenda okukolebwa bazituuzaawa wano kubwerere free of charge. So kati gwali yonna gy'oli oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba oli wani eno yo Mpombo African Restaurant teriwo ku lwa kibiina kyonna teriwo ku lwa bukulembeze bwonna bwa kibiina waliwo eriwo ku lwa bannayuganda yesobola nti buli ekijja nga kya munnayuganda kitukwatako ffenna wano wekigwera. Olaba ne Uganda Airline meeting ezimu kuzaasembayo etandika okukola zaatulano ku Mpombo African Restaurant oba okitegeera. So eno gundi yaffe kifo kyaffe nga bannayuganda wetukuŋŋaanira era nebazanya abakitegedde ne babeera nga bajja ne batuwagira mwebale nnyo mwebali ddala mbebaza temujjanga okwo mugende mu maaso kubanga buli lwowagira Uganda balina ensonga egundi egamba nti BOB Build Uganda, buy Uganda, build Uganda. Yes, buy Uganda, build Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Kati wano wekikolera. Lyemmere y'abana Uganda ozimbe Uganda. Kubanga wano abakozi abakola bonna bana Uganda. Oba kitegeera. Ate abaana abasinga ogi tubayamba nga bagudde mu buzibu. Bawulira nti tebalina wakukyakulya ne bajja ne tubawa emmere ne balya free. Ne bawulira nti tebalina mirimu, bwabawo chance y'obbawa emirimu ne tukola ki ne tubawa. Oba kitegeera bawulira nti basonda ticket waliwo omwana ayagala okudda Uganda ekitabo ne kiyitako wano Mpombo African Restaurant nekwata sente nekola ki neteekamu naye sente ze tuteekamu gwozireeta kasitoma kwetufissa ne tusasula omunnayuganda kwe tufissa ne tuyamba omwana ayagala ekyokulya kwe tufissa ne tusasula etiketi y'omwana addayo Uganda byonna tubikola olwammwe bakasitoma. So buy Uganda, build Uganda yeno Mpombo African Restaurant engombo weekola wano oba kitegedde muganda wange. So kati abaagala okujja ku Mpombo African Restaurant tusinganibwa Deira Dubai ku Montreal Knife Hotel okulirana Knife Police oba okulirana Knife Market. So kati ayagala okujja wano nga ojja kubuzaabuzibwa bw'oba olinye train fuba nnyo okulaba nti oviramu ku Banias Metro Station. Bw'ovaamu ku Banias Metro Station tukubire essimu tujje tukukime oyinza okubuzaabuzibwa okutuuka wano. Gwe tuuka ku Banias kuba essimu tujje tukole ki tukupiikinga wenyini wali ku Banias. Enamba gibawe. Enamba eri 0529 74 65 35. 0529 74 65 35 kweri ku WhatsApp ne kuba oba kitegeera. Yes, kale bwetu wetuwunzise bannaye mwe bali kubeera nga muwuliriza ne mukutegeera ebigenda mu maaso wano mu UAE nenga mbajjukiza ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 2 wagenda kubeera ku desert safari okusinkana kwawo okusinkana mwenna musinkana ku osinkana wa
Union Metro Station. Union Metro Station wetugenda okusingana ate bus za Desert Safari wezigenda okubajjaawo mwenna mwolekere mu desert munyumirwe ennaku z'omwezi nga 2 tubeewo ffenna tunyumirwe ate tulabe ne kulembeze gwe bagenda otuleetera okuva ate mu district y'Emityana mukulu Zaake Honorable Zaake Butebi agenda kubeerawo nnyo ate ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 2 omwezi ogw'omunaana tulinayo boat cruise Taweelah Radio TV mujje mutuwagire tubeerewo ffenna tunyumirwe ku lunaku olwo Johnson Sengeno zembadde olunaku luno olwaleero okubatuusako biki ebigenda mu kisinde kya NUP olunaku olwaleero nga mbadde n'omukulu Hassan ng'oye chairman wa executive ya NUP wano mu UAE mubeere bulungi mweraba. It's Taweelah Radio and TV where facts count.